battle lines are drawn. Tugamba nti okufa n'obutanyagwa luno si lwa kugezaako bugeza. Luno lutalo lwa kufa na kuwona kulwana kuwangula. Ffe tujja kubeera mu field kuva olwaleero mpaka akalulu ako bwe kabeera ak'amazima naki n'obwenkanya. Abakulu bano okutuuka okuwera bwe bati bagamba nti baludde nga balalika gavumenti okola ennongoosereza naddala eri akakiiko k'ebyokulonda naye nga balinga bafuuyira endiga omuliri. Kubanga embeera gye tuliko akaseera kano yakuzza eggwanga erivudde ku luuma nga bw'olaba train nti evudde ku rail tugisitula okugizaayo ku luuma lweyina okutambulirako. Akakiiko akaliwo tekasobola kutegeka akalulu ak'amazima na bwenkanya. Era nga ne bannayuganda ekyo bakitegeera dda. Olwaleero bategeezezza bannamawulire nti kikafuuwa okukkiriza ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Dr. Badru Kigundu okutegeka okulonda kwa 2016 kubanga bamwikingira dda. Kitegeeza nti tetwagala kwetaba mu kulonda. Twagala kwetaba mu kulonda era tweteekateeka kwetaba mu kulonda. Era enteekateeka zonna ez'okwetaba mu kulonda zirina okugenda mu maaso. Naye okulonda kwe twogerako si kulonda kwa Badru Kigundu okufu. Anybody calling for violence is making a mistake, and certainly it will not be tolerated, and it's uncalled for. Bano bagugumbudde gavumenti ku nnongoosereza ze yafulumiriza ku byokulonda nga bagamba nti zaabadde za kiguumaza ng'ente esula ku kyoto. Kampeyini eno gye tutongoza olwaleero ya kuteeka kazito ku palamenti ne ku bamemba ba palamenti yonna gye bali okulaba nga tebakkiriza kawaayiro ka amendment kano ke baleese ak'okuwuddiisa bannayuganda. Batuuse n'okuwera nti baakulondoola abo bonna abanekkiriranya ku nnongoosereza zino gavumenti ze yavuddeyo nazo. Akaseera kano si kaakusaba memba wa palamenti kasoda, si kaakusaba memba wa palamenti nti ffe twagala wano gy'otukolemu omulimu sako. Akaseera kano kaakuteeka kazito buli memba wa palamenti gyali omugambe omulimu namba emu gwe twagala mateeka ga byakulonda amalungi. Nga buno obukadde 110 abamu bwe baalya n'akomawo n'atunda abantu tabeera yeeno mu bantu abulye ng'agendedde ddala. It is there. The people's representatives in the House will discuss the amendments, and there is no need for any other forum to be used about these amendments. Kinajjukirwa nti Dr. Besigye nga y'omu ku banazze ategeeza nga bw'atagenda kwetaba mu kulonda okutegekeddwa akakiiko akaliko kati. Dean Lubowa Sava, NTV Akawungezi.